Red Zone TV kuoli ne updates nga bulijjo bale kubanga okyatambudde naffe atanaba kubanga subscribe nga nja kujukiza kirira wanza olabe ekigambo subscribe kikwateko o subscribe ku channel yaffe eno kwata ku kade akaka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna ojja kuba mawulire gonna getukutuusako gakutuukako bulambalamba kakati amabagamu ku mawulire gennina agenjagala okubanga nkuwa amachago nako olwaleero wabula nga sinaba kubanga ngakuwa njagala nsooke nkubuuzeeko ate yonna gye wasinzidde okubanga otugoberera mu nsonda y'ensi oba oli luddawa oba wa kubuuzaako wasuze otya wasiibye otya okusinzira ku ssaawa n'ensi awo wennyini w'osinzira okubanga ate oweekuumira ku Red Zone TV. Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi oba Ministry of Public Service enoonya oba eyagala gavumenti egiwe obuwumbi 7 n'obukadde 2 eza siringi za Uganda okugula emmotoka ez'ebbeeyi. Emmotoka oba Luxurious bakiyita batya mu Luganda? Emmotoka eziri Luxurious kangambe bwentyo okuzigulira baani bano bagudde mbintu ba former leaders omuli vice president, former vice president Edward Kiwanuka Ssekandi, omuli former prime ministers Rugunda n'omusajja amanyiddwa nga Amama Mbabazi. Era statement ene badde egamba nti the Ministry of Public Service is seeking 7.2 billion Ugandan shillings to procure brand new luxurious cars for the former leaders like former Vice President Edward Kiwanuka Ssekandi and the Prime Ministers Rugunda and Amama Mbabazi as part of their emoluments benefits. Kakati ministry eno ekulemberwa omusajja amanyiddwa nga Honorable Wilson Mululi Mukasa nga Minister wa Public Service, muyokibwa Honorable Karubanga David nga Minister of State Public Service era nga ministry yemu permanent secretary waayo ye mukyala amanyiddwa nga Catherine Bitarakwata Musingwire ono nga ye permanent secretary mu ministry eno naye ng'ekulirwa Wilson Mululi Mukasa. Kakati bana abasatu batudde wansi ne bagamba naye bana abasajja Edward Kiwanuka Ssekandi, Amama Mbabazi ne Rugunda lwaki tetubayiwaamu emmotoka zi Kapyata. Kati njagala okubuulira omusajja oyo gulaba ku screen yo amanyiddwa nga Edward Kiwanuka Ssekandi, former vice president. Omusajja yongenda kukuwa ebitonotono ebimukwatako oberenga naawe obifuna bulungi nnyo. Oyo omusajja gwolaba ayina emyaka 81 olwaleero wetwogerera yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 mwezi gwa January omwaka gwa 1992 era nga 19 wasigadde ennaku 9 aberenga aweza emyaka 82. Omusajja oyo Edward Kiwanuka Ssekandi ye yali vice president ow'omulundi ogw'omunaana okuva mu mwaka ogwa 2011 paka omwaka gwa 2021 yali vice president. Ate okubeera vice president yasooka kubeera speaker wa parliament okuva mu mwaka gwa 2021 paka 2011. Kati wulira ono omusajja mu mmotoka government zesembyeyo okugaba ng'egabira ba speakers ba former speakers of parliament, ono y'omu ku basajja abaafuna emmotoka ziri ez'ebbeeyi. Oyo gwolaba Edward Kiwanuka Ssekandi kakati wetwogerera agenda kubanga ate afune emmotoka endala eno ng'emuweebwa nga former vice president yasavinga mu bifo 2 kitegeeza agenda kufuna era mu bifo 2. Kakati ate omusajja oyo gwolaba oyo amanyiddwa nga Rugunda, oyo omusajja gwolaba ayina emyaka 76 wetwogerera yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi gwa November 1997. Oyo ate ye abadde prime minister okuva 2014 paka 2021 era naye agenda kufuna emmotoka Kapyata olw'okuba nti yaliko prime minister ow'eggwanga Uganda. Kakati naate olwo ne luba nga terunaggwa. Kati waliwo omusajja amanyiddwa nga John Patrick Amama Mbabazi. Ono omusajja yajja n'agamba bannayuganda simanya go forward, simanya bikoze bitya, smart TDA n'ebirala mubijjukira. Oyo omusajja era nga wetwogerera olwaleero ayina emyaka 74 yazaalibwa January nga 16 1949 ku kitundu kye bayita Mparo Rukiga. Era nga ono omusajja amanyiddwa nga Nina amanyiddwa nga Amama Mbabazi. Ono yalina ye prime minister okuva mu mwaka gwa 2011 paka mu mwaka gwa 2014 ate ng'okutuuka awo yasooka kubeera attorney general owa government ya Uganda oba saabawolereza wa government okuva mu mwaka gwa 2004 paka mu 2006. Amama Mbabazi wetwogerera nga naye ali ku list yaabo ba former leaders abagenda okubanga bafuna emmotoka zikapyata olw'okubeerako nti basaavingako mu government eya Yoweri Kaguta Museveni. Kati nno bana abasabye kino ye Ministry of Public Service, Ministry of Nanyizibwa ku nsonga z'abakozi eno ng'ekulirwa Honorable Wilson Mululi Mukasa yakulembeddemu kino
nagamba sebo Minister Museveni omanyi nti bana abantu twetaaga ne tubawa olaba abaali ba speaker babawe Motoka embi ezakabi wakati mu Uganda nga ebbanja lyeyongedde okusinza ku lipooti ezafulumye olunaku olwajjo eggwanga lya Uganda ebbanja lyeyongedde okubanga libatuuka mu bulago nga wetwogerera Uganda obuwumbi obujibanjibwa oba obutabalika butuuse mu 9 n'obutundutundu obugwamu more than 96 trillion Ugandan shillings ly'ebbanja eribanjibwa Uganda era okuva mu nsonda ez'enjawulo kigambibwa mbu essente zino zandibanga Uganda tekyasobola na kubanga ezisasula yadde okuzigezaako kakati wakati mu mbeera eyo gavumenti ng'eyita mu ministry yaayo eya public service evunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi ng'ekulembera omusajja amanyiddwa nga Wilson Mululi Mukasa basaba bannayuganda ku ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo mukwateko essente obuwumbi 7 n'obukadde 2 bagule mu Motoka ezo baziwa abasajja bana at least mbu bagende okufa nga bambi nabo bavuze ku Motoka ezakabi kakati gwe munnayuganda weetaaga okumpa endowooza yo kkirira wansi awo mu comment section nteerako obubaka ombuulire gwe ensonga ogiraba otya kwandyagadde abasajja bano babawe Motoka zikapyata ezo ez'omutawaana omuli ne Edward Kiwanuka Ssekandi eyakamala okufuna ey'obwa speaker yafuna Motoka embi ey'omutawaana ennyo okubeera nga yali omu kwabo ababaddeko ba speaker ba parliament kanate ye muntu y'omu era wetwogerera agenda kufuna ne ku zino ezaba former vice president ne ba former prime ministers. Uganda yina sente Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera kyonna kyokola tukisiima obanga okyatugoberera by the way nyongero bakubiriza abo batona bakubanga olayikinga bambi nga olaba updates zino nja kusaba olayikinga olw'ensonga gyokoma okulayikinga information gyekoma okweyongera okutambula nja kusaba olayikinge ate obeerenga omu kwabo abanaabeeranga nga basooka okumanya Red Zone TV wenaabanga etaddeyo ate teekako obubaka bwokkirira wansi awo mu comment section tuteremu obubaka otubuulire gwe ensonga oziraba otya era osinzirawo kubanga ogoberera nja kuba ate ojja kuba tukoze bubi nnyo yadde eddakiika n'emu nga maliriza njagala okkirize nkujjukize anti tukola ebintu ebyenjawulo era tusaba mutuwagireko tukola ebibajje eby'omutawaana ennyo tukola sofa sets tukola dining tables tukola sideboards tukola ebintu byonna emmeeza z'omu studios emmeeza z'omu offices buli kimu kyonna furniture yenna ow'omulembe gwe wandibadde weetaaga mu kiyungu kyo gwe weetaaga mu ddiiro lyo oba mu kisenge kyo oba mu office yo tumukolera ku bbeeyi ensaamusaamu ate nga tukoze oyo yennyini ow'omulembe agenda okukuteeka ku mulembe guno omwagulanyi batuyita ba Haruna and Sons Interiors tusangibwa wano Kawempe okumpi ne yali Avis Company era wotuka kukuba erigenda ettula half a kilometer ojja kuba otutuuseeko kwate namba y'essimu eyo gyolabaawo eri 0753168685 gikubeko ojja kuba otutuuseeko ate tubeere nga tukwasaganyiza bulungi ensonga. Red Zone TV kwoli nja kwongera obbajjukiza nti bannaye mu subscribinge ku mukutu gwaffe guno ate nsaba mulayikinge kubanga gyokoma okulayikinga information gyekoma okubanga etambula nebanga etuuka ku bantu bonna we basangibwa buli omu naabanga ate afuna amawulire nga bwe tulina okubanga tugafuna tukyalina updates nyingi ze tugenda okubanga tujja nazo era njagala ate tuwuliziganye mu updates eziddako tova ku mukutu ogwa Red Zone TV.